tugenda ku final lwaleero mukama n'atuwa omukisa naffe nteekawo performance ensuubi ati tuwangudde omupiira gwonna tugenda ku nationals kijjaba kituyamba ffe ng'essomero yaffe St Mark omundi gwaffe ogusoose okujja mu zino empaka naye oteekawo performance bweti era director waffe musanyufu era waali yagambye agatuteekamu buli kimu ekyetaagisa papa matuuse ku nationals era naffe tuwaddeyo era ffe tusuubira buwanguzi naffe abasambi tusuubira bingi bapuleya abasinga kilabu zezimu okubaba nga bava bagula abalala bagenda mu academy ekyokubiri nja kwebaza omutendesi waffe asobodde okuba nga yatuwadde pulani gye tulina okugenderako mu kisaawe engeri gye tulina okuba nga tukubamu emipiira engeri gye tulina okuba nga tukwasaganyamu geemu era kwekugudde obuwanguzi bwa leero tugobye omupiira goal zibadde 2-0 naye tebadde bwagazi bwaffe badde bwa Katonda ne coaches adde atuwanga training ennungi naffe nsukawo performance tukkiriza okuba nga omulimu gwaffe ogusoose tutuuse wano kiri nti ffe tetumala gagenda mu buli ekintu tukigendamu nga tumaze okweteekateeka eyo nkola yaffe ng'aba St Mark tumala kweteekateeka ne tuka tugenda mu buli kimu n'olwekyo tutegetegeeza ebbanga ddene ne tuka tuvaayo kino kye tulaba leero tujjudde bujjuzi kye tuba tuteekateeka emyaka gyonna ekiddako ffe tugenda kwetaba mu mipiira egy'enjawulo tugenda kusaba empiira gya Ssaabasajja Kabaka yasiima n'ateerawo bamusaayi muto emipiira egya Buganda so tugenda kwetaba mu mipiira gya Buganda ate tugenda kumala tutabe emipiira egya FUFA egya under 17 so tetugenda kusaba emipiira gya masomero gyokka ino egya sekendo niye tugenda kubanga twetaba mu mipiira egyo egyateekebwawo okusingira ddala emipiira gya Ssaabasajja Kabaka kubanga abeene bw'aba asiimye kusitula ebitone mu masomero gaffe aga sekendo n'aga primary kikulu nnyo kubanga twakizuula nti omwana teetaaga kusoma kuyiga byokka by'anjigiriza naye alina okubanga n'ebitone bye bisituka tukirabyeko ebitone bingi ebiyise mu masomero ne bafuuka emmunyenye z'eggwanga n'okusambira kiraabu ez'enjawulo ebitone tebikyali kusamba busambi kunyumirwa wabula kati kifuuse mulimu tulaba abazannyi ab'amaanyi abali e Bulaaya ffenna be tulaba bafuna ensimbi mpitirivu n'okusinga abantu abasoma obukugu obw'enjawulo so n'olwekyo nga St Mark Schools twatandisewo academy gye bayita St Mark Sports Academy okulaba nga tutandika okutumbula ebitone omuli omupiira basketball volleyball ne netball n'emizannyo emirala kigendererwa kiri nti omwana asinza okuba takola bulungi mu byenjigiriza naye atasobola okufuna omukisa ogwo ate n'atutumuka nnyo mu bitone kyate nekimufuula owamugaso mu ggwanga kakati ffe omwana tugenda mutumbula ekitone kye naye ng'ate empisa eri ku mwanjo kubanga tulabye empisa mu kintu kyonna ky'okola mu mulimu gyonna mu kintu kyonna ky'oyetabamu mu nsi eno kakube mulimu kakibe kitone empisa tezikulembera era tezigulawo oluggi n'olwekyo abaana baffe bampisa bakakkamu era mubalabye ku kisaawe ekyo kyekimu ku binyusi by'essomero kubanga tulaba nti abaana balina okuba n'empisa zezikulembera buli kimu. naye kati ye yagwa yekka akagezi nnyo naawe osobola owanika tomulabye naye nga amukozi nga oli atagenda
abaddeyo nammwe abaddeyo na babiri anti abagamba kifa abadde babiri abadde abamalawo omukulu omu yesimbawo alina abakyala bana n'agenda ku layini agenda tunyemeza nga kuliko omu yekka yali mukwano gwe gwanyo naye mu kabaala abakyala bonna nga basimbye ku neiba wajja naguno ogawala wajja kati tumanga layiti wano yatutera omupiira We are moving forward. Best player. Next, best goalkeeper. Best goalkeeper. The certificate goes to Major Frank.